ebyokwegalaanya njagala kumuyambako kumanya nti ayogedde percentage y'abaana abatasukka P7 badde musuubira okwogera nga tetunaleeta UPE abaali basoma baali bameka yani badde akitegeera butegeezi nti abaali basoma baali batono eriyo okulemererwa n'okusomoozebwa mu bulamu bw'ensi eno bwe mba nga njagala kunywa amazzi olumala okunywa amazzi nga susu ayagala kuyita mu nkubuuzaawo n'okola susu bwezijjange enjala ennuma nomala okumpa emmere papusika nga abanja tekitegeeza nti iyo musajja wange erikyo nampa n'emmere nga tena papusika it's a new challenge ejja oluvannyuma n'olwekyo ffe tuga nti amazzi amatono mu Luganda gabooza ente tetusooka eyonsa polisi gye twalinawo twasingana nga abaana ba Uganda obukadde 7 tebugenda na ku ssomero era we twatandikira yali bana ninga omanya mindset z'abantu baffe ndibwagamba nga bana nga engineer alina mwannyina alina ababiri nga akwatako ababiri nga abongerewa mwannyina ng'asigaza abana nga noli agabira muganda we ugenda okukakkana fe abaali baagala bana because twayagala entandikwa y'okusoma okwo etandike ngeri systematic abaali bana baafuuka bonna tugamba okefanya kasita bonna baana baggwanga ne tusooka tukukuta n'ekyokuobservinga just abaana abo kati akugambye amasomero 50 lisinga kubidde gaali ameka gaali 2 tuzimbyeko atande bulana mwenda atucriticize nga tetulina kye tukoze tutegeeza banna Uganda anti ayinza okugeraganya emyaka gye mumaze mu buyinza myaka ataana tubadde tuzimba somero eryo myaka egyasooka 10 gyali gyabira era mu gyobanjo gibanja kuva mu 2005 Uganda ate giri egyasooka egyasooka twagikolera wamu na bano ejja movement twagikolera wamu nga fena tukyalimu obukulembeze mubala wa 2005 anti kyengezaako okulaga omuntu singa onofuna simanyi bagwanya amaka ogazimbidde emyaka emeka naye ku nsoma zeeko emeka buli kimu ina stage kyogenda okwata twe nali nkyali wano okukendo ekyali ekyokusomozebwa oyinza okusingana nga abavuka balinaku zino abamu ab'emabegeeri yasookanga kuvuga mu motoka nongezaako okulaga nti teri kyokola lunaku lumu ne Katonda yatondera ennaku 7 n'awummulamu naye fe abatali ba God nga tutambulira mu ggwanga eryamu economy ng'erimu miliyoni emwe za budget ya Uganda nga limu abantu miliyoni 2 bazaala buli lunaku ebintu ebipya bijjawo olwankulaakulana ebeerawo olwaleero manifesto zaabwe zogera kuteeka amadagala mu ddwaliro naye ffe twasanga n'amalwaliro tegaliiwo manifesto yo neyogera kuteekamu basomesa ffe twasingana n'amasomero tegaliiwo eyogera ku baana abataano abeeyongerako naye ffe twasingana abasinga tebasoma ffe tubagamba nti bye tuvudde ffe tusinga obitegeera because those are challenges not failures. We have challenges that are resulting from what we have achieved as a country. Mutwatukira wano ng'emmotoka mu kibuga si nnyingi. Abantu b'okugaggawala bano abafunye ensimbi zonna emmotoka zaafuse nnyingi tuli mu kukola blueprint kubanga si ffe twaliwo nga bakola planning y'ekibuga emyaka egyasooka naye ng'abali mu buyinza tuinheriting the situation eno ffe kye tuba tuwa essuubi. Ekyokubiri kampeyini ezasooka zonna zaali za kukola bukyayi nakwetololera era bano bafunanga obululu lwakujja gamba nze ngenda mulwanyisa ngenda kumugjawo myaka 2 abajja okulwanyisa muzeeyi aganye okuvaawo kyova kati agenda nabo yakyuse bodda mu constitution mbuza newe ogenda kulwanyisa muzeeyi myaka 2 ngatavaawo kati olina kunnyonnyola byokola ng'omuntu tunnyonnyodde Uganda kampeyini tugitegeera nti si ya bukyayi si ya kuvuganya ku waani asinga okwagalaani kampeyini erimu kuvuganya ku bikoleddwa kyetuva tuga nti omulamwa gwaffe wano tusooke tunyweze bye tusobodde okunyweza that's why we are protecting the gains netuyiteka ne ku lutimbe one of the gains is engineer akubulidde nti twamutandika muvubuka one of the gains twamutandika muvubuka kakati ayingira nabwa Lloyd Mek galina ne choice waraga we yatandikira ebyo nebifo tebyaliwo human people we have developed them young leaders twasingana abageto nga tayogera na kuwa geto olwaliro ne president ava mu ghetto ebyo nabina gains za NRM system ezizaawo sanite kati challenge empya tukyusa tutya buli munnayuganda okutambula ffe tugenda mu maaso mu kisanja ekijja kulwanyisa bwavu kati ku maka kubanga infrastructure n'ebitandikirwako tumaze okubikola bwe twogerera tetuka wansi wa 70% ne bono kirabira ne bono rali zetutambula nako n'abantu bwe banyonyola ne ffe tugamba abantu rali si bululu era ffe tumaliza okukola rali nga tubaga nti buli ali ku rali wano oba oli muwagizi waffe ddayo onoonya abantu 2-3 bagende mu box nze buli kyalo ninako abakulembeze 65 buli kyalo ninamu constituency MP buli kyalo ninamu abakulembeze abayerosi bano balina MP 2 byokka mu Uganda so bwe tugatta manpower gye tulina ne structure paka wansi tulina ba mobilizers paka ku byalo wansi then afa akalo tugenda kawangula by chance tukawangula lwa tukakoleredde tukawangula kwa bannayuganda bamanyi gye tuvudde ate bakyatwesiga okugenda mu maaso campaign y'obukyayi n'okwerumaluma egenda kugwawo finally njagala kwera bannayuganda ennaku zisigaza ntono nnyo tukume emirembe kale buli muntu atunulire munne nga avuganya naye simulabe we 15 bwe zinatuuka jajja w'enkofiira ne bakandisa abambadde abali mu basi
tweyanza ingeni yanso amaliriza atenze sisibula kale seconds za 3 nayo tuli mu bode wa shoda infrastructure batugambi bazina mugambi mu Kampala engineer akulaze emyaka gyabadde akola linda akulaze history ya performance linda ko nera kidoko kira seruwoza kano kamujagala kamugereza tubeyanza alaga performance y'emyaka jona ne yakoze nafe emyaka na akatagala malize buli wali ambulere kola ki tikinga infrastructure jayogeddeko nga mugambe tulakinga amasomero 49 bubagambe bakuume gains nyweza 5 tuzimbana mu mwenda tubeyanza ingeni atweyanza ambassador kulwa Katonda n'ensi yange ayi Katonda kuuma maaso mongi.